independence awoli tewali kujja kusemberera Assault Media awoli wenyini egenda kunatenge kutukako femu nnyo tubabaze Godfrey kulekayo n'emboozi eyo tugendako naddala ku nsonga z'ettaka Minisita Mayanja bunanzibwa ku nsonga z'ettaka Mayanja atuzizza obukulembeze obujja mu district eyewakiso okusobola okulaba natenga malawo ekibbataka ekibadde kifuuse ensonga mu bitundu ebyo. Oluvannyuma lw'okugogola yafeesi z'ebyettaka mu disitulikiti y'e Wakiso, Minisita omubeezi ow'ebyettaka Mayanja azzeemu okuziggulawo mu butongole n'awa n'amateeka amakakali kwe zirina okutambuliza emirimu. Yafeesi zino Minisita Mayanja yaziggala ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde abatuuze nga bayitamu n'amaziga bwe baamulaajaniranga yafeesi eno bwejjuddemu emivuyo n'abafere abamu ku bo abakwatibwa ne kwolwo nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe. Kubanga Wakiso Land Office ebadde eyitiriza era senga twabadde kituze ndowooza mu myezi egitirira office ebadde egenda kufuuka kintu kirala. Ettaka ly'abantu libbibwawo mu office. Abakozi abakadde abasinga mu kifo kino baggiddwawo ne muteekebwamu abapya be bawadde ebiragiro n'okuwandiisa obukalu. Treat them first of all out of respect for the age they hold. They are older than you and they have come to be served. Be courteous enough to serve them. And now to the new team, now that the expectations of the wananchi are high, or the clients are high, I request that we live up to them. Let's serve wananchi, let's serve them with integrity and maintain a good name. Ye Minisita Mayanja abalagidde obutawuliriza muntu yenna eyeeyita bbulooka n'omuntu omulala bwe gutuuka mu kufulumya ebyapa. Mu myaka gyange butwali ng'ow'ekyapa yeyeegendera mu Land Office neekolera ku kyapa kye nga tewaliyo okubagamba nti ate leetayo ssente ajja n'ekyapa ky'omusajja naye kati kyabadde kyateebwa dda nga buli ayagala yajja ba agency bonna be bajja kugamba abatalina nga kireeta okusaamu ebintu oluusi nebirwa for that sake. Ono ategeezezza nga bwe bagenda n'okuseteeka ekkakali ku bantu abagula ettaka oluusi okuba n'abasenze be bakomekkereza nga babagobaganyiza. Kati bano tebalina tteeka libagamba nti tojja kutunda poloti etekka wansi. Mumanyi nti no standard plot yeyo mu Kampala for example is quarter of an acre. Toyinza kutunda gundi residential less than quarter. Teri muntu yenna akkirizibwa kusengula wa kibanja ng'akozesa poliisi oba ebiragiro bye bimu era ku nsonga eno Minisita Mayanja ayongedde okusimbako essira. Bikusakiddwa Kayanja Emon Crosso TV.